أشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان أما بعد. tumebaza Allah tabaraka wa taala w'amaanyi nannyini buli kimu Allah waniridde emyoyo gyaffe yasitula eggulu okutali mpagi yasalawo kibe ne kiba. Mawulire gensanze wano si malungi naye mumanye leero batubikira oba leero kuwobika enkyate bajja kuwobika eryo tteeka si tteeka nkola oyagala toyagala tewali kufa agenda gaana abika. Abass n'agamba nti gundi yafudde nafiiriddwa jjajjange senga wa maama wange bamuziise eggulo abasengawo oyo bamubise oyo yambikidde bujjako era nkya nga abikanze obanga nze mbika omulala yenna. Eyo yenkola eriwo. Embeera eyo tulina gikolera ki? Tulina kugyeteekerateekera naye fa inna khayra zaadi taqwa. Entanda esinga obulungi kutyani? Allah tabaraka wa taala. Leero lwa mukisa nnyo okubanga daruso ey'okubiri nga mukama waffe tuli naye Sheikh Sulaiti Makumbi Kirevu Dubai. Tusaba Allah tabaraka wa taala amutukuumire era atukuumire ne daruso eno. Saba tukwaniriza gye wabadde naye era nitukusaba oleme kuddamu tuulako bwoti. Nkakasa nti Allah tabaraka wa taala ali omu. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tazaala era tazaalibwa ate talina amufaanana mu bwomu bwe. Amakulu aliki omu. Yo Allah tabaraka wa taala yatuma omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bashiran nga musanyusa. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yajja nga musanyusa nga yonna gwasanyusa akola emirimu emirungi Allah agenda muwajjana wa nadhiran ate nga mutiisa nga yenna aseerera n'ava ku mulamwa amutiisa ayinza okuyingira omuliro gw'okutali bakusaasira kwa Allah tabaraka wa taala. Naye nga ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Allah bwagamba yamutuma nga rahmatan lil alamin nga kyakusaasira eri ebitonde byonna alaihi salatu wassalam. Nga sinabagenda ku topiki yaffe bannaye omwezi mugulaba gutambula gudduka nekyewuunyisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ragma anti man adrakahu ramadan alwadde kookolo enyinde erwadde kookolo omuntu lamanzaani gwesanzeewo n'asobola okusonyibwa. Ekitegeeza guno mwezi gwaki gwa magfira era kyobola baatugamba tuyitirize nnyo nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ay Allah wekitiibwa gwe musonyiyi oyagala abasobola okusonyibwa tusaba otukole ki? Kyobola bakadde baffe banne tuleke balumba nnyo essaawa eyo okumanya kwekwaliwo. Ffe bwe twalibadde tufunye ku irimu esingawo twalibadde tujja ne tubatereeza butereeza mu ntereeza ennungi. Bo bwe baabanga basaala esswala bakiddiŋŋananga ekigambo ekyo baabanga basoma. Era abasinga ku myaka gyaffe kojja oyo ndaba yansembererako noono ansembererako ku myaka gyaffe ono muto ku myaka gyaffe kale tonsembera naye nga tuli awo
ku myaka gyaffe ekintu ekyo Allahumma innaka afu tuhibbul afwa twakiyigira ku mizikiti bakadde baffe nga bakikola ki bakisomesa bwe banga basoma nga tuli baana bato naye kati oyinza okusanga omwana omuto ku baana abaffe wetuzaala nga tamayina kyeboogera mulamanzaano kubanga ekyo nabbi yatukubiriza wabula ffe twabagamba ekyo kizuule ate nga mukimu busiraamu twali tulina kubasomesa busomesa ngeri kibatooka kikola kukitereeza ne kati nakati naffe abakulu olwaleero lamanzaani yayinza okukuyitako nga tokyogeddeeko tofunye akujjukiza emitima gyaffe gino gigenda nakukola ki nakujjukiza guno omwezi gwakusaba Allah tabaraka wa taala akusonyiye kyonna gyakusaba akusonyiye guno gwaki gwankizo nga bwe tugenda okulaba omwezi gwa Ramadhani gwaki tuyitirize nnyo ekigambo ekyo naddala mu 10 ezisooka yonna Ramadhani oyinza ki naye mu 10 ezisembayo mu 10 ezikola ki Ramadhani yonna oyinza okyogera kuba kitegeeza Allah okitewa gwe musonyi oyagala abasonyi tusaba okole ki ntegerekeka omwezi guno gwa kusoma kitabo kya Allah tabaraka wa taala Quran bane Quran mujimanyi gwebeera awafuka special ani amanyi Jibril lwaki asinga bamalayika bonna omanyi mwa bwana ziwa Jibril lwaki asinga bamalayika bonna bagamba ali superior gomanyi lwaki naam naam Jibril wankizo ku bamalayika bonna lwakuba ye yajja naye kitabo ekitukuvu ki Quran ng'akituusa kwani ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa omanyi lwaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali special ku bannabbi bonna oba ku bitondo byonna lwakuba yennyini yattako ku Quran gwomanyi lwaki olumwezi gwa Ramadhan guli special ku myezi gyonna shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran Qurani bane Qurani tezanyo shahru Ramadan ekifuula omwezi gwa Ramadhani okubanga gwanjawulo ku myezi gyonna lwakuba omwezi gwa Ramadhani gwe gwakamuki Qurani yekiti tegerekeka gwokimanyi lwaki Lailatul Qadr esinga ebiro 10 gwebaga gwekiru Lailatul Qadr esinga ebiro 10 lwaki lwakuba Lailatul Qadr kyekire ekyakamuki inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wama adraka ma Lailatul Qadr inna anzalnahu ayuha ad-dawani twassa Qurani muki fi Lailatul Qadr mukire kiki ekyo ki Lailatul Qadr wama adraka ma Lailatul Qadr ekireke guno kimanya ekyo kya Lailatul Qadr kiri special ku biro byonna ebibaawo lwakuba kyekyakamuki nawe ekyo Qur'an tugyesibweko tugisome bitadabburin amakulu goba olina woyagala okufunza nonya seeka akuvuunulire wotegeere ate nga bw'ogisoma eyinza okukulema okukwata kubanga sitteeka nti oteeka okugikwata n'okugisoma ate lwana nnyo okulaba nga atharako ng'ogisomye ekuteekako obuufu erina kyekkola oluganda gw'olunsiza seeka guwalinzi ngunulidde naam mukitegeera era umma ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye umma osinga obulungi lwaki lwakuba umma yakkamu ekitabo ekitukuvu Quran kakati lwaki tetulyesiba era Quran eyo abagyesibako omutuufu baba mu njawulo ne muntunula baba banjawulo ne muntunula Allah yabawa n'empisa zaabwe zennyini ziba zanjawulo nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha we yamubuuza nga bwe Aisha bwe yabuuzibwa nti empisa za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaali zitya Aisha radiyallahu anha mama waffe naye anukola n'agamba nti khulquhu empisa za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran yali Quran nga bw'omulaba Quran etambula makulu empisa zonna za Quran so
baganda bange abalungi mwezi guno Qur'an tuteekwa okuba online ever naye guno tulabikeko nnyo ku online WhatsApp olubikula n'olaba mukakasa on abadde kwali ne kakati nno mu Ramadhani bwekityo bwe kyayetaaga buli kaseera obenga oli ku online bwana Jamiru owulira olwo nno ojja okufuna omuwolereza omulungi nga muye ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Qur'an y'ekitiibwa tuleke kuba bano bwe bagamba nga mu kitabo ekitukuvu Allah bw'agamba nti inna qaumi takhadhu hadha al-Qur'an mahjura Umar radiyallahu anhu Qur'an eyo yabanga nayo ng'agiddingana ne bwe tubanga tunyumya wano ng'omulaba basajja baagitegeera ne baamubuuza ya amira mumini oluusi tuba tunyumya emboozi etabye ate n'otuvaako n'odda mu Qur'an kiki Umar radiyallahu anhu nagamba akhsha an yashkwani hadha al-mushaf 'inda rabbi ntya Qur'an eno okundopewa Allah tabaraka wa taala nti unna Umara takhadhani al-mahjura nti Umaru yansenguka kale laba twakiraba nti Khalid bin Walid tetunatuuka ku topiki yaffe tukyatunula mu bulungi okusinziira bwe kiri wano mu Ramadan Khalid bin Walid mumanyi yali musajja nga mulwanyi namige ate nga alwana mu kkubo lya Katonda eri emabega nga tannasiramuka era yali muzira n'atutigomya ne bw'asiramuka ate n'aba mulungi nnyo ne bamukazaako n'erinnya Saifullahi al-Maslul nti kiso kya Allah tabaraka ne yali be bagulawo Roma actually kati ye Shami side ya be bagula ekitundu ku Farisi naye yayingira awantu ku musafa ogw'ekitiibwa ng'agulina n'agukwata n'agamba nti jihad eno gye tuliko shagalatna anka al-jihad jihadi etufudde bize kuggwe oba ntegerekeka amakulu akaaba amaziga alaba Qur'ani ajagala yagala gisoma naye ate jihadi atakokola ki gwe kubamu ekifaananyi gwe ki ekikufuula bize ku Qur'ani genda aweeri genda wakola ki oli ali ku jihadi gwe mulimu obusinga obulungi yagambye akaaba amaziga Qur'ani agikutte bwati mu ngalo agamba shagalatna anka al-jihad jihadi yetufudde bize kuggwe naye tukwagala nnyo ne jihadi gyaliko gyegyemu ku mirimu egisinga obuki ffe ki ekitufuula bize mu Qur'ani baganda bange balungi naam duniya tugenda girekamu mbagambye leero babikajjati hidaya actually nze badde mulaba bulabi ku gundi enkya bajja kubika Abass oyagala toyagala eryo teeka lyajja ffenna kabe bamalayika kabe baani buli kimu aya nyingi nnyo kullu nafsin dha'iqatul maut buli kintu kyonna kijja kukomba kukola ki kullu shay'in halik illa wajha buli kintu kyonna kijja kuzikirira okujjako waligambe kullu nafsi febe bantu bamalayika baba special tebajja kubaamu ne Allah agambye kullu shay'in halik buli kimu kijja kukola ki okujjako ye Allah tabaraka wa taala nabwekyo baganda bange abalungi mbalamira ennaku zino nnungi nnyo twalirwanye ne tuzinyaga okulaba nga tusomeramu ekitabo ekitukuvu Qur'ani ate nga bwe tukyetegereza amakulu gaakyo oluusi gayinza okugaana naye gwe soma Allah tabaraka wa taala empeera gyazikuwa ate ng'omanye nti kyekitabo kya Katonda ate era ssaawa eyo oba oyagala naani ne Allah tabaraka wa taala gwe oba owulira nga oyagala kujjako stress Qur'ani nga Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa tetukusangako Qur'ani obeerawo ng'ofumye kitegeeza Qur'ani eyo senga ogisoma ng'olina ebizibu stress obwongo omanyi ffenna tuba stress twake bikutawaanya
na ku Qur'ani bikula somako Allah tabaraka taala stress ajikora tatma'innul qulub barakallahu fi ala bizikiri Qur'ani jagamba obo yogera na yakukora Allah tabaraka taala atenga jakuwa mwekera mwezi guno oli bize ate naku zino babitwanguyiza Qur'ani olusi kusimu okolaje ebaako oyinza okutundako bwoti Qur'ani osomayo ayo zokumi oba owonye bingi naam tulwane Qur'ani tugikole ki mu mwezi guno omulungi osa tugisome osanga Allah tabaraka wa taala natuteeka mu abo banasomera ntegereke luli bwana zuwonzi tukiza watu asoma kuki kubanga nti dene luli twejjukanya kukugeya naam twejjukanya kukola ki kukugeya Sheikh ono tusaba Allah mutukumire juzi yatusomesa wano ibada zineza sharia na ibada ezenkolagana n'abantu ibada eze sharia jeziri Allah ayinza okusomya kuba ye musonyi naye ibada ezenkolagana n'abantu ziriko question mark nze bwe mba nnyina kyensobeza omuntu yenna mba nnyina kusaba mwetondere Allah tabaraka wa taala n'alyoka akoonamu nti oyise nga nsonyiye kyova olaba tulwana nnyo okuteeka husnu ekikomera ku mirimu gyaffe gyekikola kuba kijja kutuuka enkeera ng'ogenda mu maaso ga Allah nga bwe twayogera ng'emirimu gyonna tolina mukiriziganya nange olwa ibaada eno eya muamalaati yenkolagana yaffeffe bwe tuti nga bwe tuli oyinza okutuuka ewa Allah tabaraka wa taala nga bwe twalaba mu kugeya okugeya twakusoma ne tukulaba nti kibi mu bibi ebinene era Allah tabaraka wa taala bwe yali akuba ekifaananyi yakikuba n'omuntu naam yakikuba n'omuntu akola ki alya ennyama ya muganda we nga mufu yakigeraageranya n'omuntu yagamba nti ayuhibbu ahadukum an yaakula lahama akhihi mayitan fakarihtumuhu oyagala bw'oba ogeeza munno oyagala oli ennyama ya munno twabisoma gitwaliko naye olwaleero nga tunoonya enkolagana yaffe etereere ffeffe nnyini tulwane tuleke kuwoza nti babikolera abantu bisobya tulwane tugezeeko tulabe nga tubyewala buli lwoba ogende kikola omanyi olwaleero gwe mugaso gw'ebintu bino okutuula wano netujjukanya okutuula netwejjukanya tetutuula butuuzi kubeera awo wabula tujjamu message netulwana okugikolerako Allah wekitiibwa kyagamba mu suratu nisa walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita senga bwe babuulirwa ebintu balwana ne babikolerako ekyo kyali wadde kyekirungi gye bali wa ashadda tathbita bannaye era kyekintu ekiyinza okunyweza omuntu ennyo okukolera ku bye bakubuulidde bannaye okunywera mu busiraamu si kintu kyangu oyinza okukola ibaada ne weewulira nga gw'oteredde oli mutamakkini ne Allah okuseereza tewali ddakiika ne bw'oddiŋŋana ebifo bino bye tulimu olwaleero ne tujjukizibwa basheekhe baffe abalungi
ojja kwesanga nga Allah weewangulidde okubanga onywera. Kyova olaba zaali duwa z'ababaka bannabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba nga basaba Allah tabaraka wa taala abanywezi. Waligambye lwaki nabbi asaba Allah amunywezi ng'ate bwetolola Qur'an yonna ewaana muwaane alaihi salatu wassalam. Ekitiibwa Allah tabaraka wa taala kyamuwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fika sheikh ayina akatambi kasomesa mujje waliwo abalungi abakavuunudde nga nabbi Muhammad sasa Allah teyamwitako linnya lye nti Muhammad. Katambi mukawulirako walinga akyasikira mu maaso asimayo oba yali asikira mu maaso naye nga kalungi message nnungi nnyo. Barakallahu fika yali seeka tayinza kusikira mu maaso. Mutegera kyeŋŋamba ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye yalina naye ate wamwesanga nga yegereye Allah tabaraka wa taala amunyweza. Ya muqallib alqulubi wal absar thabbit qalbi ala dinik. Ate nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasaba nti ayi gwe munyweza ew'emitima nkusaba wowe kitiibwa oba omukyusakyusa w'emitima. Amanyi emitima gyekiwa olwaleero omusajja oyinza omusanga nga obutowa bumumenya n'omusanga nga aseredde dakiika emu. Ebyo byonna bigezo bya Allah tabaraka wa taala. Ebyo byonna bigezo byani bya Allah tabaraka wa taala. Gakyova olaba Abubakari bagamba nti nze ne bwe kubanga okugulu kwange okumu kuyingidde jjana neeraliikira nti Katonda ayinza okumpitayo n'agamba nti jangu tukubale kano. Naye ani ayogera? Abubakar radhiyallahu ate ffe baani tusabe Allah tabaraka wa taala atukole ki? Atunyweze mu nnimi zaffe, atunyweze ku nkolagana yaffe n'abantu bannaffe. Tujjemu kibru okwekuza senga amaaso beeza fulaani mwetondere kubanga okusobya kwa muntu yenna. Ate nawe weeteekemu okusonyiwa, nawe weeteekemu kukola ki? Bakwetondedde tofuuka kiwaje mbonze sisonyiwa gwani nga Katonda. Allah tabaraka wa taala agamba atya walyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah. Wuliriza, walyafu walyasfahu eyo aya eyo yakka ku Abubakar radhiyallahu anhu. Hadithatul ifki oba mugimanyi bwe babayiza Aisha kwe okuwaayiriza mukyala maama waffe. Ulira obunene obwo n'owaayiriza maama mukyala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'owaayiriza muwala wa Abubakar radhiyallahu anhu. Ate nga ono yajubisa bujubisa bamuli bamuyita Mus'ab Uthatha yali anda nafaka yani ya Abubakar radhiyallahu anhu. Nafaka kulisa okulabirira ekyo ni Abubakar bwawulira nti naye yabirimu yagamba nti oyo sikyaddeyo nawadde omulabirira sijjadde. Naye wulira Allah tabaraka wa taala bwagambye owekitiibwa amulagidde Abubakari talagira Abubakari yekka naawe omusiraamu ali wano. Walyafu walyasfahu basonyiwe ate basonyire ddala. Ebintu ebyo bifaanagana n'ebyo ebimu. Kuno kusonyiwa kuno kugirawo ki? Ala tuhibbuna an yaghfira Allah. Wulira kitegeeza bw'osonyiwa Katonda akola ki? Lemmwe mumanyi bye tusobya Katonda. Senga Katonda yali yakutwanika nga buli omu amwanise buli omu yalidduse munne. Ne Katonda bye tumusobya biyitirivu naye kikwewuunyisa ye mwangu wakusonyiwa. Naye mwe abantu okusonyiwa kwammwe si kwangu. Kyekiyinza okukulema okusonyiwa? Walyafu walyasfahu. Allah agambye nti musonyiwa. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu. Ala abaffe temwagala an yaghfira Allahu lakum Allah basonyiwe. Ekitegeeza bw'osonyiwa Katonda akola ki? Kyeŋŋamba Obusiraamu bwalwana nnyo
okulaba nga butereeza enkolagana wakati w'abantu. Oyinza okusaala n'osiiba n'okola ki naye byonna ng'obikolera muntu gw'okola ki gw'osobya nga bwe twalaba mu kugeya. Olwaleero tugenda kutunuulira ku nsaalwa mu bumpimpi. Ensaalwa alhasad walhasad tamanni zawali neema. Ensaalwa kwe kwegomba ekyengera omuntu kyalina kimuveeko kikuddire. Akhil karim, ensaalwa bulwadde nnyo, bubi nnyo. Ate ojja kwesanga nga yejjajja ebyo abantu bye bakola. Ensaalwa yejjajjayo okulwanagana ffekka na ffekka, yejjajjayo okulombagana ffekka na ffekka, yonna nsaalwa. Okumanya mbi ensaalwa yennyini bitonde bya sheitaani. Gwomanyi kye kyagaana Iblis okuvunamira Adamu? Yali nsaalwa ate nezaala istikbar, okwekuza. Ana khayru minhu, gwe oŋŋamba okwesinza oyo ng'ate nze musinza, okumuvunamira ate nga nze musinga. Khalaktani min naari wa khalaktahu min tin. Ono wamukola nze wankola khalaktani min naari, nze wankola mu muliro, ate ye wamukola mu bitakataka, gwoŋŋamba neevuna. Naye amugambye ate amanyi nti ye yamukola ki. Olw'ensaalwa ate naavunamira nti ono Katonda amukusukumirizaako era gani muvunamire. Katonda yakulagidde kikole. Mukitegeera? Era kyova olaba sheitaani naawe wennyini ekwatibwa ensaala kasita okola sujuudu. Hadithi temugimanyi? idha qara ibn adam suratu sajida fasajada i'tazala shaitaanu yabki. Omwana wa Adamu bw'osoma suratu sajida n'ovunama, sheitaani ekaaba. Ng'olowooza ki ekirikaabye? Nsaalwa. Ensaalwa yegikaabya negamba nti umira bin adam bisujud fasajada falahu aljanna. Omwana wa Adamu yalagirwa okuvunama, n'avunama, yejjana ajja giyingira. Olaba ennugu egikutte teyagala oyingira ejjana. Wa umirtu bisujudi faabaytu, nze nabaŋŋamba okuvunama n'enkola ki neŋŋaana. Falyannar, ŋŋenda kwokyebwa. Awo nno netandika okukola bidi okulaba ng'efuna ekibiina ekikola ki kyeneeyingira nakyo wa. Ensaalwa tulwane tuzeesambe. Bulwadde bubi nnyo, ate bukosa gwe omutima gwo, buyinza okukulwaza. Tebuyinza bukulwaza ate ne bulwaza. Kyova olaba Allah tabaraka wa taala yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu suratu Falaq nti weekingize wa min sharri hasidin idha hasad, nti omuntu w'ensaalwa bw'aba akukwatibwa ensaalwa mubi nnyo naye mukole ki? Mwekingirize, wetegereze. Okumanya ensaalwa mbi. Ekibi ekyasooka okukolwa ku nsi kwe ŋŋamba mukimanyi? Wetujja kwali kutta. Naye gwe omanyi okutta lwaki kwaliwo? Ki ekyazaala okutta? Aya temugimanyi? Owekitiibwa Allah gyagamba mu suratul Maida, watlu alayhim naba'a bnai adama bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhir. Naam, Allah tabaraka wa taala gambye watlu alayhim naba'a bnai adama bilhaq. Amawulire g'abaana ba Adamu temwagamanya. Allah yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ono enswala yamukwata olw'okuba ekyokusala kyono kikirizibwa ewa Allah tabaraka wa taala. Ekyono kikoze eki kigaaniddwa. Enswala yamukwata olw'okuba ono
afunye omukazi ono gwe yali yagaliza muntegeera riwaya zigamba nti Habila ne Kabila bwe kekakubagana akosooka okubaawo babawulizaamu nga okusalibwawo okuva kwa Allah tabaraka wataala ku bakyala ono gwe yali ayagala ne bamuwoono enswalo ono nekolaki nemukwata bwe mala omukwata Allah tabaraka wataala ayagala okugonjoola ensonga eyo bwe bagamba agamba musaddaake basaddaaka ono yali alina okutwala omukyalo Allah gwe yali asalawo saddaaka yina ekolaki eyo no nekolaki nega ensaala emukwata agamba fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulanna ono gubatakkiriza olw'ensaala naganja kutta olinamuga innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin bino Allah abikkiriza okuva mu baki Allah tabaraka wa taala ntegerekeka kyekirese ekikolwa kiri ekibi omanyi enswalwa kyekikolwa ekitafuluma wabula kirina athara ensala kirina obuufu bwe kireka kati mu buufu kwe kulwana kwe kuwalagana byonna ebibi ebiriwo ojja kwesanga ki wuyo omwana wa Adamu asse munne aya egamba etufatukubira min ahadihima innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin la in ono olw'obulongoofu yagamba la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulaka ogambye ojja kunzita n'olwokuba ono yamuli mulongoofu nga Allah tabaraka taala yamuteekamu obulongoofu yamunaazaamu ensaalwa yagamba nti gwe onoosalawo okunzita nze sijja kugalula mukono gwange koleki nkutte nze ntya Allah tabaraka wa taala ow'ekitiibwa ekizadde ekyo mukitegedde Allah ow'ekitiibwa agamba fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min alkhasirin omutima gwamulimba olw'ensaala nebukeera enkyanga si muganda we olaba ekikolwa ekinene ekyo bwe kivuddemu olw'ensaalo baganda bange twewala ki twewala ensaalwa naye bwakeera enkyanga kyakoze omwana wa Adamu nga yejjusa olw'ensaalo gye yakola ki naye nga Mungu amaze kikola ki okiwandiika era jja okwesanga aya eggwako waggulu nti fabaatha Allahu lahu ghuraban yuwari fi l-ardi liyuwariya sawata akhihi fa asbaha min an-nadimin bwakeera enkyanga akola ki nga yejjusa enswala terina kyevaamu okujjako nga wejjusa tugambye tunoonya ebintu ebiyinza okukola olukomera ku mirimu gyaffe tubikole ki tugezeeko tubyewale bwe tutateeke nkomera ku mirimu gyaffe bujjako era enkya tutuuke wa Allah nga wasiiba ne Ramanzaani enjala yakuluma lwakuba basheekha abo balina engeri gye baawukanamu ku Ramanzaani naye wasiiba wasaala buli kimu nga wakikola wallahi muwanvu ajja akubanja emirimu gyo agitwale obeere ng'oli tolina n'akamu lwaki ate egesi ate tetumanyi oba Mungu agikkiriza ejjaffe era tusaba Allah tabaraka wataala agikole ki bwetegereza eddiini gye yatandika bwetegereza eddiini Nabi Muhammad sallallahu nga zina gye asengusa agendeze Madiina ekyagaana abayahudi okukkiriza Nabi Muhammad sallallahu baali bamanyi nti ali ku mazima n'ensaalwa okumanya tebamatira nga bwe tugenda okubalaba mu maaso awo okumanya tebamatira
bannabbi abasinga bonna batumibwa kuva mu baki mu bani Israila naye olw'ensaalwa nabbi Muhammad sallallahu bwajja bava mu bani Israila nabbi Muhammad sallallahu bwajja baagaana omukkiriza olwaki olw'ensaalwa olaba ensaalwa ate wekuletedde obuzibu okubanga ogenda okuyingira omuliro naam ennaku zo mulina olulimi omukozesa simanyi kasajja simanyi naye byonna ebyo bitegeeza nsaalwa mbw akasajja katudde ku mutima kalina nefumu nejjambe shekhe muwulira obwo bwonna obusajja ennugu kiki bulwadde ate nga bulwadde si bwa umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bwaba Yahudi abayahudi mu bitendo byabwe bye balina balungi nnyo mu nsaawo tebaagaliza era kyekyaleeta n'obunnanfusi mu busiraamu Abdullah bin Ubay era abayahudi olw'ensala zaabwe bamufugirira ebigambo kyolaba omusajja Muhammad yazze Madina ate nga Madina babadde abantu bagenda kwegatta gwobeerewo nga mulimu kulembeze Abdullah bin Ubay bin Salul n'atandika okuwalana nabbi kwolwo ekikola ekyensaala bano bonna bemuuli abamusailamatul kadhaabu okweyita bannabbi nnugu nsaalwa ye yabaleetera emitawaana ne bakola ki okulaba ekirungi Mungu kyawadde munno ensala nekwata si bitendo byaffe ate era ebivaamu bibi nnyo biyinza okukuleetera emitawaana ku nkomerero n'oyingira ki mbagambye nti ensaalwa bulwadde naye nga si bwa umma ya Muhammadi bulwadde bw'abayahudi ne tutegeera nti ensaalwa kitegeeza okulaba ekirungi muwanvu kyalina n'okyogomba kimuveeko tofuddeyo bakizze ku ggwe ne bw'oba ogambye nti kizze ku ggwe tomanyi lwaki Allah tabaraka taala yakimuwa ate mu kukwatibwa ensaalwa kiringaananya Katonda ow'ekitiibwa agabira abaddu be nga bw'aba yagadde n'ogamba nti mu kugera kuwagera bubi lwaki oyo wamuwa benzi naam oba oyingidde mu kugera kwani kati amiri waffe kitegeereka so oba oyingidde amayumba gonna ageeranga lwaki ono wamufuula pulezidenti lwaki ebyo byonna ebyo byonna bulwadde bwe tugenda okutuuka mu maaso ga Katonda nga buluteetedde ebizibu ate munnaaye bulina akakuku ke buteeka ku ki ku mutima gwe wenyini n'olwala Allah yawaana basahaba ba answari ne muhajirina mu suratul hashr yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ومن يوق الشح نفسه فأولئك هم المفلحون basahaba bave Madina bagenda tebalina kye balina ebintu byabwe babibalese Makka n'eddiini yaffe n'Obusiraamu olw'okuba nnungi baatuuka mu bannaabwe nga bannaabwe akwata ekikye kyalina n'akiwaani nga tebalina kaswala konna olukaano lw'Obusiraamu luyingiddewo الله ينبه وانا بللا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا يسنوا أقام والذين جاءوا من بعدهم أو بفيكم يوالوا بغيندوا كجا بتابينا برجنا موي يقولون ربنا اغفر لنا بغamba ay Allah wekitiwa tukusaba otusonyiwe wal ikhwani alladhina sabaquna bil iman ne baganda bafa batusooka mu kukkiriza banne bakola kinene senga tebalwana ntaza dini kuwayo obulamu bwabwe senga tebakola ki yakhe ekintu ekyo ne bakadde bafa abe Uganda bennyini mubasabire muve kukubasojja obusojja obusobyo obwaliwo iri musaawa eyo yaliwo
era jajjo babalako ne muve kubayimbirira bano bakola bida bakola ki mwe mulina basomesa bave ku bintu ebyo bakadde bafe abasokola ki abasooka mubasabire Allah tabaraka wa taala abasonyi obwo busiraamu obwannamaddala okusabira abaatusookawo shekhe tomanyi oyinza okuba nti wali badde musiraamu n'abasali badde musiraamu ne mungu okwaba okubawa bali basahaba balwana ne bafa obulamu bwabwe ne bufa abantu baabwe ne bafa ne baleka ebintu byabwe byonna olw'obusiraamu buno bwe tukola ki lwaki lwakuba baali baagaliza ffe nabbi Muhammad sallallahu kye yali alwanirira yali alwanirira ffe tubeewo tubenga tuli basiraamu tuwone ki omuliro bagamba walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ay Allah wekitibwa tusonyiwe wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ne baganda bafa bakola ki abatukulembera okukkiriza wala taj'al fi qulubina ay Allah wekitibwa tukwegayiridde todira akantu konna akakukusi nokateeka ku mitima gya bane yensaawo nokateeka ku mitima gya lilladhina amanu kwaba bakkiriza rabbana innaka raufu rahim ay Allah wekitiibwa gwe mukwata mpola ate gwe musaasize nnyo ntegerekera Ssekaba Kasambe kyenjogedde okijjukira okozi mwami wa Ssaabasajja mu nsonyi munfuna baganda bange ghilla lilladhina amanu bannaye twejjemu ensaalwa okujjako okwegomba Ssekalujja nga nze bwe mpulira bwe mwegomba mu mutima ng'asoma Qur'ani ge mazima ate nange njagala njiyige nga ye ate ekyo ne kimunjagaza nnyo bannaye kya mu busiraamu okugamba omuntu nti omwagala kyobola abazungu batubbako ekyo banakuba ki batubbako ebyaffe omuzungu agamba omwana we nti nkwagala haneffe muwanvu sikiwa nti budde ekigambo ku mwana buli naku barakallahu fiku wesiimye nkole ya busiraamu kimugamba mu lulimi kwagala nedda akikulu ono we Uganda ate kali amiri waffe ye yamala n'atabulamu kati yakyogera mu lulimi lulala uno mwoli abaganda bange abalungi Sheikh Rujja ekyo kimunjagaza buli lwasoma kula nempulira emirembe mu mutima nengamba senga nange Mungu yampanga eyo naye ng'ate Ssekalujja saagala emuveeko nja eyo gibtwa teyina mutawaana iwa teyina mutawaana naye gwe nnugu kukwata lwakyagisoma bw'atyo owakiri afe ekyo kikirizibwa mu busiraamu okukwegomba okulungi ntegereka alhasadu ensaalwa tamanni zawali neema kwegomba omuntu ekyo kimukole ki kimuveeko mbagamba nti obusiraamu buli kintu kyonna ekireeta obulabe wakati waffe kyabukola ki kyabugana mwetegereza hadithi ya Anas radiyallahu anhu hadithi ya Anas radiyallahu anhu متفق عليه إقامة لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل للمرئ ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 حديث متفق عليه la taqata temukutulangana seka vunula temukutulanga wo Luganda ate temunyigagananga usiraamu bugambe tokumukola ki
ate mwekubanga ki amabega ati ewe sagala kuyita waali right anedda akituuse naye entegeka y'ennyukuta erabika eriiso temukutulukwa temukutulaŋŋananga sheekh akirese bulungi temukutulaŋŋananga seeko badde shekhe abantu abo tuyina ffe okulwana nga ffe nze nabagamba nti ffe abasiraamu tuyina enjawulo ekyatufuulira okuba nti tuyina enjawulo kwekkakkanya naam kwetoowaza twalirwanye wadde oluusi tuyinza okulemwa naye nga saaleyagadde tukole ki abantu abo ne tubasika okubazza mu ki mu darusu kubanga weetegereza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpita gye yayitamu abantu yalema okukoowa teyakoowako kikwewuunyisa taata w'omuto Abu Talib yamwesibako okuva ddawa lwe yatandika paka mu kujjulukuka n'atuuka n'okutuula wali amwegayirire atoole shahada naam n'atuuka okutuula wali atole ki atole shahada naye ojja kwetegereza waliwo abasajja abaaliwo abali mumutudde ebbali kubanga yali asemberera okutoola shahada omusajja oyo y'omu ku basajja abataali basiraamu abalwanirira nnyo obusiraamu munfuna y'omu ku basiraamu abakola ki abataali basiraamu abalwanirira nnyo obusiraamu yali agenda okwatula shahada bano banna abaaliwo ne bamulemesa nimango ono Muhammad yazze wano juzi gwe bazadde wano olaba era nsaalwa bano bakwatibwa ensaala agamba okusiramuke fira ku ddiini y'abajjajjaabo Mungu namutwala naye kyenjagadde okuwa era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyalekayo naffe ebeera enkola yaffe omuntu yenna atuvuddeko omanyi Katonda bwe yali agamba okuyunga oluganda yagamba kuyunga bw'oba oyunga bayunga kimenyese kitegeeza wateeka okuba nga waliwo ki kati ffe tulina okusembera gye bakola ki nga twogera nabo obulungi n'obulungi obuli mu kintu kimu ffe ekintu kino ne baseka baffe abatusomesa bonna tunoonyaamu ekintu kimu kusimibwa Allah tabaraka wa taala nakumanya nti guno gwe gwali omulimu gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okumusomesa abantu eddiini yaabwe ate si ffeka wabula ne bannaffe bali bayise bannaffe kuba buyinza okukeera enkya nga bafuukidde ddala bannaffe abatannayingira mu busiraamu okubalaga ebirungi ebitabeesambisa okubalaga emirimu emirungi egibongera okubasembeza eno gye tuli ogwo gwe mulimu gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era kyova olaba Allah tabaraka wa taala yagamba nti wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin tetwakutuma okujjako nga wali kyakusasira ebiki ebitonde Nabbi Muhammad yatumwa gye tuli ng'ebitonde byonna era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tyagalangako muntu ayingire muliro wabula ekimukaabya bantu kola ki lwakuba ye kyakusasira eriki kale sebo seeka w'ekibuli nga mukama wange bwakuyita ate nga emeya waffe owa Dubai waggulu eri ku ntebe ya mukama waffe tetusuulayo gwa naggamba mu kintu ekyo ate naffe ffenna tubeere babaka
eri bannaffe okulaba nga daruso nekolaki olina kyofunamu. Nabbi agambye nti Allah okulungamya ku mukono gwo omuntu omu khairu min humri nnaam. Kitegeereke kakati amanyi waliwo abantu abasiraamu nga weebali obusiraamu bwabwe bawaaga naye nga beetaaga kujjukizibwa naye nga balimu obugayaavu. Esinga eŋŋamiya nsolo ki humru nnaam emmyufu ebiseera ebyo egundi eyali ebbeeyi nakati wamana okulabika kyera bagikuba langi seeka gimutuma olabe bw'atagikuleetera gimutuma olabe bw'atagikuleetera. Bannaye ebeera emmeseji yaffe ffenna eri bannaffe. Twafuna omukisa bakama baffe wano weyo bali batufunira ekifo tutuula wano nga tuli bulungi ate nga tetutuddewo mu bibi, tutuddewo kwejjukanya ku ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Bane wiiki ewanene okubanga tusobola kufuna wejjukiza naye bwe tufuna olwokutaano nga luno ne twejjukanya bane ekiba kya bbeeyi ate osanga kiyinza okukola kinga bwe twagedde kiyinza okutunyweza mu ddiini yaffe ennungi ne tufuna n'amagafira nga shekhe wange bwayogedde. Naam, tukulabye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aganye okutulaŋŋanawo, okwekuba amabega, okunyiigagana. Okunyiiga kya mu butonde, yinza okunyiigira mu kalakaasa naye banneekomawo mangu bwe busiraamu. Era nagamba owekitiibwa Nabi Muhammad mbagambye nti eddiini yaffe ey'obusiraamu yalwana nnyo okulaba nga tukolagana, neerwana nnyo okugyawo ebiyinza okutuleetera obutakolagana. Era nagamba nti wala tahasadu, mu hadisi eyo yennyini, temukwataganirwanga ensaalwa. Wakunu ibadallahi ikhwana, mulwane nnyo mubeere abaddu ba Allah tabaraka wa taala abaaki abooluganda. Wala yahillu, tekikkirizibwa limuslimi ku musiraamu yenna an yahjura akhaahu fawqa thalathi, kusenguka muganda we waggulu ennaku mmeka. Niwe tutambulidde nnyo mu bwonoonefu, kubanga mu butuufu obwo nabwo bwonoonefu obwannamaddala. Okumala ennaku 3 ng'ogwosenguse muno kyagamba okumala nga munyiigaganya ennaku mmeka, agaye tekikkirizibwa. Wala hilo si kirungi. Hadisi eri muttafaku alayhi, hadisi ntuufu nnyo ya Anas bin Malik. Wangi Abu Khatira wangi ng'omukoye ng'owulira omukoye. Kakati omanyi shaitaani tukozesa ebintu bingi. Shaitaani okujjako nga waddewo ensonga nga ya ddiini alina byakyankalanya mu ddiini ya Katonda n'omunyigira lwekyo. Naye shaitaani etutuma ebintu bingi. Omanyi nga bwe nagambye, shaitaani yeeyagala nnyo okuweza ekibiina kijjule kyeneyingira nakyo mu muliro. Kati oyinza okusenguka munno olw'okuba wamukoowa naye ng'ensonga temuli. So okusonyiwa kwe kwali badde kusinga okukolaki obulungi. Bw'abanga ye yakoowa gwe lwana nnyo okole ki. Nabagambye nti okuyunga, Katonda okugamba nti yunga, wayasiluna ma amara Allahu bihi an yusala, okugamba nti kuyunga yali ategeeza kintu kiba kikutuse oba wa luganda lwo ayinza okuba nga akwesamba. Kati gwe ekikufuula special okuba wenjawulo ku ye, gwe yeeyongerayo nga gwe omugoberera.
kintu ekyo kigumu naye ate kyangu nnyo senga Katonda abakuwadde omutima ogumutya gwe naawe yeeyongerayo jjukira nga bwe tugambye oba toyagala kusonyibwa kwa Allah tabaraka wa taala oba oyagala okukola ki okusonyibwa. Naam, tugende ku hadithi eyokubiri, hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu eri mu musnad wa Abi Dawud egamba nti iyyakum wal hasad, mwewala nyeki ensaalwa, fa inna al hasada, kubanga ensaalwa yakulu al hasanat, eri ebirungi. Mugiwulidde? Mutegedde oli lwaki yatta munne? Mutegedde shitwani lwaki yeekuza? Naam, ekitegeeza ensaalwa mbi nnyo, eri ebirungi nga bw'olaba omuliro bwe gulyaki enku. Hadisi eri mu Sanadani wa Abu Dawud ng'etoowaza ki? Ensaalwa. Allah w'ekitiibwa agambye mu kitabo kye ekitukuvu, ويحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون بيتانك آية ناندي babadde abaana okubanga basaalirwa bannaabwe, bakwatibwa ensaalwa ku bannaabwe ku lw'ebyo Allah tabaraka taala ebyabawa. Mbagambye nti Abayahudi ekigenda okubaleetera omutawaana n'okubanga leero tebakkiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyabayitirirako okulaba nga leero Nabbi asembayo tavudde mu bo. Kyabayitiramu okulaba nga Nabbi asembayo tavudde mu bo. Era kyebavaamu okukola kwe kumuwakanya ate nga bamanya nti ali mu butuufu. Ensaalwa ogiraba bwera emirimu emirungi, ogiraba bwerya bwekulya ne konsaati ekibi ekisinga, tugunyooma nga tulinga abalaba nti kantu katono naye kanene nnyo. Era bagamba kabiru min kabair, kikolwa kinene nnyo mu bikolwa ebitakkirizibwa mu ddiini. Agambye Allah, am yahsuduna an-nasa ala ma ataahum Allahu min fadlihi, basaalirwa bannaabwe ku Allah tabaraka taala ebirungi bye yabasukulumyako. Yaka oyinza okukwatibwa omuntu ensaalwa ng'ayina ekintu kyafunye nga tomanyi Katonda kye yamuggyeko, nga senga okimanya oyinza obutalemerwa kukola ki. Kati Allah tabaraka taala ku kintu kyageze n'akiwa omuntu, saba Allah tabaraka taala kimunywereze omuntu, tokwatibwa nsala kuba tomanyi ki ekiddirira, ate tolina kuyingira mu kugera kwa Allah tabaraka taala kw'oyo omuntu. Oba amuwadde bukulembeze, oba amuwadde ki, kasitaba nga abyeyisizaako bulungi, tokwatibwa nsaalwa. Kubanga ensaalwa ejja kulya emirimu gy'emirungi, bagambye ng'omuliro bwe gulyaki enku. Bannaye obusiraamu bulungi nnyo, era nze neewuunya ku busiraamu engeri gye bwategekamu embeera y'abantu okuwangaalagana. Neewuunya abaalaba ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne batakkiriza, kubanga buli kafifi kacikya buli kabi obusiraamu bwakagaana. Bw'olaba obusiraamu nga bulina kye bwakkiriza, gwe ng'olaba kibi n'oga obusiraamu buno bwali kiganye, gw'oliko ekikyamu.
goli koti obusiraamu bwajja n'eddiini nga yakugolola bantu era senga twabugoberera mu tufuba okubugoberera teri bantu baali badde hape ngafu ne lwakuba tutwala mu bibu okkirizaako kino osuulawo ate nze bwe ndaba nga nywedde ku kino neneewaga neŋŋamba kati nze ejja nangimaze nentandika okuba ne ku mulyango nga nze nnyingiza nze nfulumya temubawulira omulyango ogw'eddiini ogwejjana yena ate nno omunaye tekikkirizibwa kuyingiza n'ofuluma ggwange ayingiza ali omu munfuna baganda bange abalungi sawa za mukama wange Ameeri nakuwadde nedda ssebo banaye mukama waffe Ameeri agambye balwawo okunfuna nga yamaze emyezi ena nga 6 emwaka seekawezezza omwaka nga tatuula wano angambye mbumu naye nga kituufu kyayogedde bw'ava e Kampala n'agenda e London n'abeera e London naso mpabye ayinayo faamu amiina aya yekitibwa egamba etya wadda kathirun min ahli alkitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim beba yahudi ahli alkitab bagala abayahudi nti senga mmwe obusiraamu bwammwe muzzeeyo eri emabega ne mukafuwala naye nga tebalina kye bakibagaza wabula baagala nsalo yebakola ki yebaluma kyekiri kye nayogedde obwo obujulizi bukwata ku kiri nti abayahudi mu mpisa zaabwe ezisinga obungi be bannanyini haqdi ne hasad neki buli kyomanyi kakiki yenna gwe aliwo omubi gundi yaabwe nkola yaabwe buno tobuweereza eri gyotera okuweereza mukitegeera baganda bange abalungi tusaba Allah tabaraka wataala ow'ekitiibwa ow'amaanyi nanyini kusitula ggulu okutali mpagi oyo yataasa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'obusiraamu mu lutalo lw'e Badiri oyo yajja nabbi waffe Yunus mu kyennyanja ow'amaanyi atalina kimufaanana Allah tumusaba tuve mu Ramadhaani muno nga atusonyiye tutweke gyali nga atusiimye ate tuleke kuva mu Ramadhaani twesaabaanye tumusaba ow'ekitiibwa Allah asonyiwe bakadde baffe abatugendako ai Allah ow'ekitiibwa baali bantu balina bye baasuubya naye tukusaba olubasonyiwe gwe w'amaanyi Allah ate gwe oyanukula edduwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.